Katuogere ku mayembe, ebiteega, emisambwa. Obadde okimanyi osobola okwebaka n'omusambwa ng'olowooza weebase na muntu. Bw'oba obadde tomanyi tuula akatambi kano. Waliwo emboozi y'omwana omuwala omu South Africa myaka 31 yakadiyiddewo oluvannyuma lw'okwebaka n'omusajja omugwira mu nsi ye. Gw'olowooza kiki ekyaleetedde omuwala ono okukaddiwa n'afaanana bw'atyo naye nga wa myaka 31? Omuwala abadde anyirira ng'ayina amabina gatemagana gatikati. Ndabyeko obumu ku butambi bw'oyo omuwala nga tannaba kufuuka ekyo kyali ng'akyali mu myaka gy'okunyirira. Kuba kati essaawa zino abamulaba tumanyi wa myaka 9. Naye ng'oyo omuwala abadde mulamu akaddiyidde mu wiiki buwiiki n'abeera ng'akaddiye ennyama n'emuggwako ku lususu n'atandika n'okwavula. Oyo gw'olaba tasobola yadde okuyimirira, tasobola yadde okutambula nga tebamukwatiridde. Abadde yeekolerera ate kati asaba abantu bamukolerere. Naye ng'ebyo byonna byavudde ku ki? Kwegabangula, kwebakaabaka n'abasajja. Abasajja baneeno abasinga mubalaba naye ebiseera ebimu tebaba bantu. N'obadde okimanyi nti emisambwa gisobola okujja mu kifo ky'omusajja ne gijjira ne mu ndabika y'omukazi ne gijjira mu ndabika y'omwana, teekako n'ebisolo ebya bulijjo. Obadde okimanyi nti amayembe oba emijinni gino nagyo gisobola okufuuka ekyo? Igwe n'olowooza nti olina muntu munno naye nga si muntu. N'olowooza nti olonze omwana omuto naye ng'olonze omusambwa. N'olowooza nti olonze ssente kumbe olonze ejjembe. Ebintu ebyo gye biri. Njagala tugendeko mu bifaananyi by'ono omuwala ate era tukomewo. Yenze Sheila Adita, teweerabira subscribing. Hi guys, nimonelo sis. Igama lakho Sinethemba Khoza. She's 31 years old currently. Tiwa, she's very beautiful. Very beautiful. And then one day wavuka nje. Abantu aba-understand why enje. Kodwa Tiwa uyena mhlambe either way ephila impilo yakho, ephila impilo fast. Ethanda nalabantu bangare. Tiwa usevele waguga wabanje. Akekho wazi ukuthi why. Uyena lo uSinethemba cause una 31 years old. Ndowooza olabye omuwala oyo engeri gye yali afaananamu nga tannaba kubeera mukadde. Oyinza n'okwewuunya nga mu bulamu bwe abadde tayinaamu kigambo kukaddiwa. Oyinza okwewuunya nti ye muwala omu abadde akeera ku makya ne yeeyonja n'alabirira olususu ne yeekuba n'akawoowo nga tannabaako kyakola. Era nga w'omuyita omukadde ayinza n'okunyigira teekako n'okuwalana. Naye munnange essaawa zino omuntu yamufudde omukadde mu just lutemya lwaliiso. Omuwala ono abadde malaaya nga yeekolera mirimu gya ku kkubo, atunda kaboozi. Omwo nno mwe mwavudde omusajja eyazze n'amugula. Wabula oluvannyuma lw'omwebakako omuwala oyo n'atandika okufuna ebizibu ebyo byonna paka kufaanana bw'atyo. Kambazzeeyokko ku kagero akamu oba kasitoola akamu kaatuukawokko nali nkyali mwana muto Biden. Omwana owawaffe wano mu Uganda bwe yagenda n'akwata omusajja mu Sudaani n'amukuula ssente empitirivu. Omuwala oyo omusajja n'amufuula omusota. Era amawulire g'oyo omuwala gaatambula nnyo ne mu ggwanga lyaffe muno. Omuwala oyo ne bamufuula ekyololerwa nga baamufuula omusota ne bamuteeka ne mu katimba mw'alina okubeera. Amawulire ago okumanya gaavuga gasitula n'omukulembeze waffe ow'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'ayogera ku nsonga ezo n'agamba abaana ab'obuwala mubanga munoonya ki lwaki temwekolerera. Naye ng'omuwala oyo yava wano
mu ggwanga eryaffe n'ayingira Sudaani ng'agenze kukola. Ebiseera ebyo Sudaani yali mu ssente empya n'enkadde, era ng'Abannayuganda teekako n'ensi endala ziyingira Sudaani okunoonya omusimbi. Omwo baana bawala abaawana enzaalo eyaffe we baddukira muno mu ggwanga ne bayingira Sudaani bagende beenogere ku ddoola. N'omwo nno oyo mwe yagendera, wabula ekyembi eyagenda okunoga ddoola baamukomyawo ng'afuuse musota. Ne banoonya abasawo n'abasawo abayinza ovumula omwana oyo addeyo ng'omwana, omusawo n'abula paka omwana oyo we yafa ng'ali mu kiti kya musota. Nkugamba ki? Nti mu nsi muneeno amalogo gye gali. Mu nsi muneeno abantu tebali ekyo ky'osuubira. Mu nsi muneeno abantu balina amayembe. Mu nsi muneeno abantu balina emijinni. Mu nsi muneeno abantu abamu si bantu, misambwa. Abantu basobola okutambula mu kkubo n'olowooza nti nno ono muntu ng'ayambadde bulungi, awunya bulungi, avuga emmotoka ennungi, ayina omulimu omulungi, naye nga musambwa oguwedde emirimu. Oyinza obutagwawula gwe ng'omuntu olw'okuba omulaba ng'omuntu munno. Oyinza obutabagwawula. Kyova olaba abawala bangi tufuna ebizibu mu ttuluba eryo. Ekyo ne kinjijukizaako omwana muwala ekabalagala wano ekibuli eyayagala omusajja omugagga. Omusajja n'amutwala ewuwe. Bwe yamutuusa ewuwe n'amuyingiza mu kisenge n'amugirayo omulambo gw'omukazi eyafedda, n'amugamba munaaze omusiiga ebizigo, wabula amazzi ago agamu g'omunaazizaamu ganteere mu giraasi. N'agamuteera mu giraasi n'amutuuza ku ntebe n'amugamba ganywe. Naye ng'amuteereddewo omudidi gwa ssente yamugamba nze sigguze kwebakako, wabula nkuguze obeeko kyonkolera. Kati ekyo kitegeeza ki? Okusaddaaka gye kuli. Nti omusajja ng'oyo omugagga asobola okutwala gwe n'olowooza ogudde mu bintu naye ng'alina kyakwagaza. Abamu batuwongayo n'akuwongayo ekintu ne kibeera munda mu ggwe nga kinuuna ggwe ye eri nga bw'afuna. Kati nga woolaba oyo omuwala, tusabe ekintu kimu nti Mukama amuyambe bambi asobole okuddawo, naye nga kinaasoboka ne bamuggyako ekyo ekiriwoko ekimuliko n'addawo oba tekijja soboka. Baana mmwe ab'obuwala ebintu bino eno bibeerawo, saagala mu bibuuse amaaso, ebintu bino bibeerayo gye biri, abantu babikola enkya n'eggulo. W'obanga weerondalonda oddukadduka mu basajja ono n'oli ono n'ono olw'okuba onoonya ssente, oli likely okugwa mu katiba ng'akooyo omwana muwala ke yagwamu. Tetuganye ffenna tuba tunoonya ssente, ne mulimu ssente ezitaliika, naddala ssente ezirimu okuyiwa omusaayi, ezirimu okutta abantu. Gwe olowooza ki? Yenze Sheila Adita, teweerabira subscribinga, wabula ng'ate era kwata ku kade nga buli video yonna yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Commentinga manye endowooza yo ku butambi nga weebuti, ku mikutu emirala gyonna gyonna kwendi. Saagala weerabire, jangu obeere nga onkyekingako video nkola nnungi ddala ddala. Mbaagala nnyo, Mukama abankuumire.